بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أمدينك الله إلى تساعدكم بك محمد صلى الله عليه وسلم ودعاء الله تبارك وتعالى مبينجلا بيتيغا كنسكنو للا ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم نابا مني بنا بكريزا انت بيمكو بينجلا الله تبارك وتعالى بيتيغا كنسينغو مسجّا ebengere ebyo bwakitunulako ekyengere ekyo amaaso ge gakkakkana singa abeera nti akifunye mu mateeka ago Allahu tabaraka taala ge yatuterawo kuba nti tuyitamu amakubo amatuufu naye ye mukyala. Ekyokubiri ekyengera be baana abawala Allahu tabaraka taala oba bakuwadde baana balungi ng'olese abajahiliya abaali batta abawala naye Allah aba akuwadde ekyengera eky'abaana abawala obanga akuwadde omukyala nga gw'omufuga Allah yamuteekako ekyengera ku mutwe gwe, ekyengera ekyo kya nviiri. Enviiri ezo Allahu tabaraka taala ze yamuwa zikula zezza obujja bwazisalako zikomawo. Naye kyekikulu ekiri mu nsonga eyo abaffe enviiri ezo aziinanga nkakafu zize oba enviiri ayongerako nnyongere. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo agamba la'ana Allahu alwasil walmustawsil, Allah yakolimira omuntu ayunga ku nviiri ze. Oyo aziyunga kitegeeza yagufuula omulimu nga ye ayunga nviiri z'abantu, n'oyo asaba okumuyunga omulimu gw'okuyunga biviiri. Naye tutunulye aslan ebiviiri ebimu amawulire agatujjira ku biviiri ebyo mu mawanga ng'ag'abantu abalina enviiri ennyingi ennyo, kuba enviiri ezaffe abaddugavu enviiri ntono, naye abalina enviiri empanvu ezibatuuka ku migongo gyabwe mu bawarabu n'abaki bonna bonna abazungu abeeru, enviiri ezo mulimu bazisala kubafuwa abamu, ezimu nkolere kuva mu materials Allahu tabaraka taala zetuwa netuziryaza amanyi okubeera nti tumujeemera. Naye olina omukyala ewaka ayambala kiwiivi kikomeeri akyesuulirirako akwenyakwenya abantu, lwaki takuzize zayina nabeera nti akola kitutambula, oba addira agaviiri n'agasiba n'agayunga kuki kuzize Allahu tabaraka ze yamuwa, nabeera nti alaba anyumye. Naye kyekisinga okubeera ekirungi okusinga insha Allahu tabaraka taala kyeyakuwa nekyabutonde. Baduba Allah, omukyala oyo Allah yamuwa ekyengera kya nviiri, ekyengera ekyo akyeyagaliramu. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamugaana okubeera nti asala akawalaata. Enviiri z'omukyala tizirina kubeera nti zakawalaata, zirina kubeera nti alina kukendeezaako bukendeeza, si kukendeeza kwa kusala kimeme ya bbali na bbali, naye kukendeeza okw'enviiri ezikola ki, ezenkana, omutwe gwe gubeere nti gunyirira, olw'ensonga nti baawe yagulaba omukyala talabika bulungi ng'akola ki, kusala akawalaata. Obeera nti alina akawalaata kashawulini kamasamasa. Kinyumira nnyo omusajja, naye omukyala kubeera nti akola halu si kintu kirungi. Omubaka Muhammad sallama yatugaana. N'olw'ensonga eyo mbakuutira okubeera nti mukolerako ebyo omubaka byatugambye tukole, era tubeere nti twewala ebyatuganya okubeera nti tukola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.